Actually, njagala police eri neutral. Police eri neutral. Egende ku site ezeko omusajja gwe bamenyera. Sinza kuyimirira wano nga minisita nga mpulidde police report gyefunyeko article nga ndabye nti omusajja ebintu bye babimenya wano sige mateeka tambala kwata police tokwata I'm above you, don't disturb me now. Yes. Police must go and restore Mtambala on the land now. This man must be arrested now. And these are my orders as representatives. You must execute. Yes, this is very, very serious. You cannot have a court order which says restore this and then you go and demolish the presidential directive of 28th of 2020 says when there's an order, the RDC must get no again never quite. You RDC yenyigira mu kumenya direct wano nze kuva mbeerawo maze emyaka 18 mu bwalo ya sirabanga RDC ng'akolanga bailifu ni RDC yaliwo wano ng'amenya n'ebintu ne babitikanga ebimu bitikibwa ku motoka za RDC ne bookya there was action nga RDC akola press conference nga waliyo omuliro gwaka mu background. What kind RDC bamuyita omukyala bamuyita Sharon Nankunda RDC wawa ne kyankwanzi wano kirisi kirabanga RDC yafuka bailifu